muka Thomas Tayebwa aweereddwa omulimu era nga ono agenda kubeera honorary counsel ayambako eggwanga erya Bahamas. Kakati bwe twogera ku Bahamas, omuntu ajja kwebuuza nti Bahamas kye ki? Bahamas eno nsi naye nga eri ku ebizinga ebyenjawulo, si kizinga kimu era nga kisangibwa mu Atlantic Ocean. Ogenda ku map ey'ensi yonna osobola okunoonya Atlantic Ocean weri, ojja kulaba nga esangibwa south east eya Florida, tuli kati mu US, ate nga era mu mambuka ga Cuba. Kati makati awo ebizinga ebiwe biri, kati erinaanye nnyo US, erinaanye nnyo US naye nga nsi kangambe ku kizinga ekyetongodde oba ku bizinga ebikoze eki ebyetongodde. Kakati munnange ate ye ono omukyala okubeera nti bamuwadde okubeera honorary counsel owa Cuba owa Bahamas mu ggwanga erya Uganda, ono omukyala kati kiba kitegeeza nti abeera aweereddwa omulimu okubeera nga ayambako mu kupromotinga ensonga ez'ekidiplomaati, okukozesa n'ensonga z'ebyobusuubuzi, ng'ayambako eggwanga erya Bahamas. Kakati nti baba tebafuna musaala, nti bafune omusaala ogw'amaanyi oguli awo, era nga abatalina kwegamba full diplomatic status, kati nga bw'onoolaba ambassador oba envoy, kati babeera bayambako just oba oli awo kuyambako ku nsi, mu bannansi b'ensi eyo, kati aba Bahamas abali wano e Uganda, kuyambako mu okwasaganya business wakati wa Bahamas ne Uganda, okuyambako mu cultural connections. Kakati nti gubanga mulimu gwa bwannaki oba volunteer, nti oba weewaddeyo okuyambako nga tefuna musaala, naye era nga bagamba tezifudde akola ki, adda na lusoggo. Kakati ye envoy abeera alina full diplomatic status, era aba afuna omusaala ogwa ddala okusinziira ku nsi gy'avaamu. So nga ate ono omukyala omulimu gwe bamuwadde nga honorary counsel aba just kwegamba akola nga part time, kyandibadde bwe kityo, kubanga ye envoy aba full time oba ambassador aba full time career diplomat, era nga aba akiikirira ensi officially mu nsi endala, era aba alina full diplomatic status, afuna omusaala, era nga abeera amanyikiddwa, kwegamba babeera kitegeeza aba ali ku mulimu ogwa ddala. Naye kati ebyo biri awo tukitegedde nti bano omulimu guno bagumuwadde, naye nyinza okuva nga si ensonga ennyo gye njagadde tutunuulire ennyo, kuba bano bagamba nti bagumuwa, fakiti bagamba nti bino babyogerako 2024 mu 2024 G77 Non-Aligned Movement Summits eza hosting bwano mu Uganda, kusinziira ku Ambassador Ali ow'eggwanga erya Bahamas, agamba nti bwe batyo omukyalo ono bamuwadde omulimu ogwo okusobola okubeera ng'abayambako mukyala Tayebwa. Kati munnange Anne Lukundo Tayebwa, mukyala wa outgoing Deputy Speaker Thomas Tayebwa mu Parliament ey'e11, naye ng'olwedde bamaze dde okubeera nga bamuwandako eddusa okujja mu Parliament ey'e12. Naye nina ensonga gyaga tutunuulire mu nsonga eya Tayebwa okukomawo nga Deputy Speaker, kubanga nakutegeeza ne nkugamba nti ekisooka si kyangu kubeera nga ebya Speaker ng'abadde mukama we Anita Among nga Tayebwa abadde tabimanyi kuba nti abadde tafunamu.
naye wano bannayuganda mulina okutunuulira ensonga eno nti abantu bano baleka tebasuula bantu baabwe. Abantu bano baleka tebasuula bantu baabwe kubanga tulabye emirundi mingi nnyo nga bagimu muhwezi n'abalala bonna babba omusimbi mu ggwanga lino naye ne bamaliriza nga bakoze eki nga babakomezzaawo mu gavumenti. Kakati bino byonna bigenda mu maaso byongera okubeera nga bikulaga nti oba oli awo waliwo nti abantu abamu bo nga bayinza okunyegenya kati nga bwe munaabeera oba nga mulina gye muli oba mu institution y'emu nga gw'olowooza nti bwe munaagenda nga muziza omusango bwe munaayogera amannya eriryo linaakutaasa. Kakati kino ekintu nkirabamu anga eyo newankubadde nga nyinza obutakiremerako nnyo muganda wange, nyinza obutakiremerako nnyo naye nga gwe ka element yako nze nkalabamu. Kakati munnange omukyalo ono nga bagambye Anita Rukundo Tayebwa already katugambe nti yagudde mu bintu oba kati ddiiro ezifaanaganako bwe ziti omuntu bw'atyo abeera awo nga tamanyikiddwa nnyo nga bw'olaba Museveni tafuna musaala afuna milioni 3 zokka naye ddiiro mpitirivu eziyinza okuyitira awo era wayinza okubaawo akawoga akaddala ensi eno nga bweri nti munnange teri straight weesanga nga muganda wange ng'omusimbi bakunyumiza ogwayita awo nagwo nga si mutono neweebuuza nga kale ali yafuna omulimu okubeera honorary council nga tulaba teguliiko kasente naye ate nga tulaba embeera yakyuka nnyo. Kati munnange ebiseera ebisinga obungi bagamba nti ewali omuka tewabula muliro. Awali omuka tewakola ki? Tewabula muliro. Era nga tetumanyi kubanga erinnya erya Rukundo nti omuntu omajja kugamba nti lwaki era tetulaba nti aba tribe endala nabo babenefitinga mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Lwaki Sookero? Lwaki Simannya malala? Bebibuuza abantu bebebuuza era nga bagamba nti si lwakuba nti bali jealous nti ensaali ebakwata naye ekyo kyetaaga okubeera nga kitunulwamu. Abamu bagamba nti honorary council abamu bamanyi bagamba nti ekituufu nti abatafuna musaala nti oba oli awo alinga kiyambi tafuna musaala naye mbagambye nti wano e Uganda ne Museveni tafuna musaala afuna millions naye yeeyogerako ng'omugagga mu nsi yonna era bagamba nti Museveni oyo oyinza okumupimaapima ne Kim Jong-un wa North Korea. Museveni n'akuba Kim Jong-un mu kasente tojja mugeraageranya na bano ba Macron ba pulezidenti ba France baani abo bonna abakuba mugagga muvundu kuba yaali eno ku kigobero eri wali ate ye yatandikirawo ate emyaka giri 40 ng'anoga amanipulations Abamerika ne bamuleetera okumwesiga mu nsonga za security n'anoga omusimbi omuyitirivu n'ateekamu ne mutabani we naye n'abooza. Kakati muganda wange gwe musajja akajja kugamba eno ye ekatayagala sente za wano yafuna milioni 3 mbu n'awako Mama Janet n'agulamu obutungulu mbu endala ne zigenda mu NRM. Kumbe muganda wange ku musimbi kwatudde kuba kati omuntu ajja kwebuuza ate ye Salim Saleh akola mulimu ki? Sente azijjawa? Bw'aba capital kale yamujjawa kuba yajja talina kyalina. Bw'aba capital kale yamujjawa. Kakati munnange bwe bagamba nti honorary council oli n'agamba mwe temumanyi honorary council kitegeeza mulowooza afuna ssente. Kituufu tafuna ssente mu bigambo naye wano e Uganda basobola okupositioninga ewantu. Olaba n'abasinga okutula ddiiru mu State House tebalinaawo mirimu gye bakola. Juzi mwawulira Kabanda waliwo akatambiki ya recording ng'agamba nti
abantu abatalina bifo mu gavumenti ate be babulooka abasobola okutuusa ku General Museveni naye nga talinaawo kifo kyonna mu gavumenti naye nga ye bw'oba oyagala ddiiru ya State House yonna yasobola okukutuusaayo kubanga bagamba nti okulaba obulabi General Museveni yali Andrew Mwenda yeeyogera okulaba Museveni katugeze nga singa oba obudde omwagala ku bintu eby'omuggundu kyolaba nga tasobola kusisinkana bankuseera okuleka mpozi nga kijjidde mu request ye oba ng'oyambiddwa katugeze oyise wa Natasha oba naye singa oba oyise eno kati nga bano abanene oyagala sisinkana Museveni katugeze nga Andrew Mwenda bw'omulaba oyo olina okuba nga olina obukadde 3 ng'olina obukadde 3 olina omutwalo gwa ddoola oba okusobola okumulaba kati gwamanyi byogenda okwogera oba binaavaamu ezo gwamanyi kakati ekyo bwe kiba nga kiri bwe kityo nga ne State House tulabye Parliament nga tugamba ssente ziri muli obugabuuzi mu ssente waliwo n'abamu abalina omusimbi omuyitirivu kati nakusuubiza okuwaayo omusajja omu abadde MP kati nga mugagga mavundu twebuuza ssente yazijjawa kale munnange bw'atyo Mukatayiba bamuwadde omulimu Honorary Council naye abantu bagambye nti munnange era alina yayongerwako ate bakubye Anita Amongo okumujja mu Parliament naye era Tayiba ye abadde alina okutaasibwa ye era awo waliwo emboozi nnene nnyo ku bannayuganda okubeera nga mulina okukimanya nti bano abantu tebava mu bantu baabwe tebabavaamu nti gojja kuddeyo okuba owuwo nga bakuzizisa enguzi kumba ate bali babbye sente nnyingi nnyo ye alina busammambiro n'obuyumba bw'olaba buyumbayumba n'obwo bu Rolls Royce bw'olaba si mmotoka gye bali nga bagadde okugula just because bo tebaagala kuteekayo ssente kwerabisa naye nga bazirina mpitirivu muganda wange kakati kyolulaba nga ebigambo olumu ebyange biba bitono saagala kwemalirayo nnyo kubanga waliwo ebintu bingi ennyo bye nandiza okulengera mu nsonga eno